Katugereko musafa na kolwali mumuulirize. Oh, nowulira. Hello. Wasuzo otya ddali? Bulungi mama, wasuzo. Bulungi mukwano gwange. Oyogerako ne Sali Headmistress Mama Kabina ku Beat Farm ekitawuli ky'omuziki ekisinga Sambagala Muzula wamu ne Jingo Nyigunya. Mukwano waweereza obubaka ng'oyagala kuzuula. Yennyaba. Amanya gange tewagamba. Amanya gange nze Kalyango. Kati mukulu Kalyango. Wangi. Ono majja abadde atya? Yesanga omulundi gumu. Aha. Mwesanga omulundi gumu? Mwesanga wa? Waliwo yamukusangisa? Manya abantu nsonga se yamutuusa kwekyo neyekyanga. Yekyanga omulundi gumu. Mwali mumaze ebbanga ki? Myaka ng'ena. Nga mweyagala? Naye bwakya kumakya neyekyanga? Talina nsonga yonna gye yakuwa? Tewali nsonga nnene nnyo just twafunamu awo kutakkaanya butonotono ng'abaagalana nga bw'obamanyi baggwako buyomboyombo obutonotono. Kati gw'okola mulimu kiddiya? Nze ndi mukozi lwamu ice, nkola mu ice. Owa ice? Kati okuva ku olwo era tomuwulizanga? Nsiddangamu. Mpozi ku olwo bwe twamukubira yagamba ki? Yayogera. Yagaana okwogera. Kati mumaze ebbanga ki nga mukyawaganye? Twakyawagana nga yali mu lwa 19. Nga 9 mwezi olunaku lwa independence lwennyini oba lweyekyanga? Yennyaba. Okay, naye ndowooza twakuteekayo ne bakuwuliriza ne bakuwa amagezi, si kyekyo? Ye maama. Okay, kale naye kati bwe kiba bwe kityo ng'era kuva ku ewaabwe wamala n'ogendayo nga bwe twali tugambye? Saagendayo ko. Kati lwaki tewagendayo? Twakugamba gwe weesitule ng'omuntu kuba wagambe ewaka bakumanyi, si kyo? Weesitule ng'omuntu ogende ewaka omusisinkane era wagaana okwogera naawe ewaka ng'omwesonyiwa ng'oti abibye okuba oli mwana muto. Ye maama. Mukulu. Wali. Nze mbuuza. Okuva n'olwo tomukubya ku ssimu? Namukubyako ko naye nga mbuzaabuza ng'agamba biki. Ng'agamba ki? Kuba emabegakaawo kuba yali abeera eno mu tawuni yaddayo mu kyalo n'agamba munno nze namuloga biki. Nti wamuloga? Namuloga. Wamuloga okukwagala, wamuloga obutazaala? Mu kyalo nga mulwadde n'agamba namuloga. Ki wamuloga binaanansi? Tewali nze kye nakola wadde n'ekimu. Ne kambuuze? Yes. Wali omwafunamu obutakkaanya? Kyava ku ki? Wange simanyi. Ogambye nti mwafunamu obutakkaanya obutonotono ng'abafumbo bobeera. Obutonotono bwali butakkaanya ki obwali butinitini obwo? Natuuka butuusa ekiseera n'angamba njagala ebintu byange bye nakuwa buli kimu kikwata okimpe. Ebirabo byonna bye yali ng'akuwa? Obimuddize? Bimuddize. Ne bye wali walya? Nali yabyogerako ko n'angamba. Obigula obimuddize? Birabo ng'aki bye yakuwaayoko? Ye Byeyampa. Anti yangamba mikwate ndimudize n'emikwata n'endimuwa. Anti byali biki? Mwalimu amasuuka, engoye. Engoye ozambaddemu? Kuba engoye nazambalangamukko. N'amasuuka nga mugasuzeemu? Amasuuka naye sinaba gasulamu. Kati byonna yabitwala n'engoye nazitwalyako? Hayibo. Kati kambuuze? Bwe yali agenda waka yalekawo ku bintu bye oba nabyo yabitwala byonna? Kuba nze tenasigaza. Ge yandekera. Waliwo amasuuka ge yandekera n'ebifaananyi bye nasigaza. Kw'omulabira? Kuba naye njagadde ndimuwe n'angamba nedda bisigaze biki nkyakwagala nga bw'omanyi. Kati era bwe naddamu ne mukubira essimu n'angamba namuloga biki oba nali njagala mukola kinange sitamanyi. Kale ddiya waffe. Naye ng'ate nze tewali kye nakolako wadde wakisoba n'ebyabasawo sibimanyi nnyo. Kambuuze. Okuva bwe yagenda tofunangayo muntu mulala? Eri. Tosigezanga nako yadde? Nga walugwa. Myaka emeka egyo? Banga sidde ne tuli mu myezi.
kati ali wange owakitofuna mukazi mulala oyagala majjo nedda maama omutima gwo gwasiima majjo yekka negwali gwasiima naye era tegunnavaayo kati osuubira gugenda vaayo ddi imanyi naye era kugenda vaayo mpolampola gira okole enteekateeka guveeyo osandika okulaba ku balwekyo olabe kubayisha tewali kubali kumpimpi awo ku kyalo bakutunuuliza buuso bunyuma webali naawe balabe tandikira awo balabe ate kati ekyo kijja nakumuzza bw'anaawulira nti naye buli waawulira nti oli wekka obonaabona byanyumirwa naye kati bwaliwulira nti olina gwopepeya naye ojja kundabira olutalo tandika munaye naawe okutunuza amaaso agaagala amaaso agalimu lu ice cream omanya akutunuulye ng'ayagala kunuuna ice cream kyali wange webereremu kale mukwano beera bulungi kale kalya nange abantu basigane laavu yaabwe naye omukulu ono yalemerako twali twamupuleko kemabega twali tuddemu tulabewo baawo omuntu yakomawo naye omuntu yalemera yalagaana nange abakazi mwekaza engeri osaba omuntu ebintu byakugulira byonna nti bizirize buli kiramu kyenakuwa kimpe nkukoye ate munene gye balina abasajja we batyo ajja wakanagawo omukazi nze bikimu kinakugulira kimpe mpa ekiteteeyi kyange kinakugulira empaako omunda mpa buli kimpe sawa yange mpa nekiresi abasajja gye bali we batyo nagala tinabigabira omuntu omulala kale tuli ku nsonga yaffe ey'omwana mulenzi oli omuwala yamukyawa naye owuli omulenzi afa owuli omulenzi afiira bagamba nange omuwala ono yatwalako n'ebintu byonna byeyampa nempuli obulamu bwange situbuteredde ne bannange naye nze bannange eyo laavu nsanga ng'eyise kubanga abaana bakate bakyayagala byala bo baagala ssente baagala bintu birala omuwala abo ate nga ye ayagala bintu birala nsanga ng'eyise promota mtyaba shafika kyati musanto sikende kwa fulana nsabi mu kingaza promota tofuna nga yuka kulega nkaka no gamba bulijjo ndi kuchimukama katonda ulira BTFM webalo okwereza ye tata ono muwadde ovu Uganda nga nzero oli kansala wakire kumene bweyogerere yengo kimanya abalogo balina amagezi batya bwaba ye yakuloga yasooka okwegambisa mbu wamuloga oyo muvubuka kyogamba talina bawala balaberero nebbanga okusigala ng'akyegayirira ng'okyegayirira lineeyo nebbanga myaka mbu nkyegayirira weegayiriramu kyaba muvuka muloge wajjo mumuloge yebeereremu nze muwadde Kyamwagala ku 96.3 BTFM ekintabuli ky'omuziki.